Zabbuli eya 24. Ensi ya Mukama n'okujjula kuwaayo, ensi zonna n'abo abazituulamu. Kubanga yagisimba ku nnyanja, yaginyweza ku mazzi amangi. Ani alirinnya ku lusozi lwa Mukama, era ani aliyimirira mu kifo kye ekitukuvu? Oyo alina emikono emirungi n'omutima omulongoofu, atayimusanga mmeeme ye eri ebitaliimu, so teyalayiriranga bwereere. Oyo anaaweebwanga Mukama omukisa, era n'obutuukirivu anaabuweebwanga Katonda ow'obulokozi bwe. Egyo gye mirembe gy'abo abamunoonya, abanoonya amaaso go, Ayi Katonda wa Yakobo. Muyimuse emitwe gyammwe, mmwe enzigi, nammwe muyimuke, mmwe bawankaaki abataggwaawo, ne kabaka ow'ekitiibwa anaayingira. Kabaka ow'ekitiibwa y'ani? Mukama ow'amaanyi ow'obuyinza, Mukama ow'obuyinza mu kulwana. Muyimuse emitwe gyammwe, mmwe enzigi, kale mugiyimuse, mmwe bawankaaki abataggwaawo, ne kabaka ow'ekitiibwa anaayingira. Kabaka oyo ow'ekitiibwa y'ani? Mukama ow'eggye, oyo ye kabaka ow'ekitiibwa.